Weewaawo kakati twagala tulabe omulongo Kasowole y'ani era Kasowole akwatibwa atya oba ateekebwateekebwa atya era mwawufu ki ku balongo abalala era emigenzo gye gitambula gitya. Yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu. Kakati omwami ono yeddira ngeri ayagala okumanya ku mulongo Kasowole era agamba nti omulongo Kasowole yakamuzaalamu emirundi ebiri oba yakazaala omulongo Kasowole emirundi ebiri. Bangi obulongo bubasumbuwa ate era n'empita yaabwo, enteekateeka yaabwo, entereka yaabwo, enneeyisa wakati nga ozadde abalongo oba entereka yaabwe wakati ng'omaze abalongo abo. Katwagala tuwulirize omwami ono. Ssebo Ssaalongo Wengeri oli butereevu ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Weewaawo kubanga twagala weebuuze era otegeere. Bannamukutu bw'osize mutya jjajja amannya erinnya nze Ssaalongo Mawooyagye. Jjajja nkuzaamu era njagala otwongere otulambululiremu mulongo Kasowole. Amakulu ge amakusike kale wabikoonakoko ku YouTube naye tewabitaka audio tewakamalaayo nnyo tewakagenda kiwanvu. Nsaba otwongere ku kumanya mulongo Kasowole n'amakulu ge ddala mu kika tusobole okwongera okumumanya n'okumukuguka. Weewaawo kakati omulongo Kasowole ye mwana asoose ebigere ng'omuzaala oba wa bulenzi oba wa buwala. Kyokka osobola okuba olina omwana oyo omu Kasowole nga tolina bano nti babiri ewaswa kato na kato, wabula ng'olina omu Kasowole. Abaffe ogenda kukola otya? Omulongo Kasowole ayitibwa era bw'omuzaala olina okugenda ewa Lubanga oba Nnaalongo ategeera ebyabalongo oba Ssaalongo, kubanga tulina ebitundutundu ebiyitabira abaana abantu ab'enjawulo. Oli asobola okuba nga si Lubanga naye ate nga yayitabira ekitundu kya bannaddala. Mulimu abantu abamu abaayitaba olubereberye ng'ennyota eyo agirina esobola okuyita abaana. Omulongo yenna ng'ayitibwa oba abalongo bonna nga bayitibwa, jjajja oba omusawo oba Nnaalongo oba Ssaalongo gy'olaze gye bagambye nti bagenda kuyita abaana, alina okukakasa nga ajja mu kasolya k'ewammwe oba akasolya ka jjajjaawo oba akasolya ka kitaawo. Abalongo abo bayitibwa mu mpya zammwe, naddala abaana abazaale. Kyokka eky'omukisa omubi ennaku zino abantu abasinga bawalaggana mu bika, n'osanga nga wazaalibwa mu kika naye ng'ab'ekika ekyo tebakwagala. Oluusi kitaawo yakuzaalukuka, oluusi maama wo, oluusi ng'ebikuwalanya nsonga zino eza lubaale oba ez'abajjajjaffe. Kyokka ng'ate tulabye nti abaana bayitibwa wammwe mu kika kyo ewa kitaawo oba ewa jjajjaawo. Kyokka waliwo akatuntundu mu bw'empewo ke tuyita okulemererwa, nti bw'olemererwa tosamira. Waliwo akatuntundu ke tugamba nti omusajja omu ali enkoko ye. Abaffe lubaale bw'aba nga takolwa muntu omu, ab'ekika nga bagaanye, omusajja omu asobola okulya enkoko ye nti ye. Singa ekika kiba nga kikkiriza tokkirizibwa kusamira bw'omu. Singa ekika kiba nga kikkiriza tokkirizibwa kuyita balongo bw'omu. Kyokka singa ekika kiba nga
kyesamba oba nga kyabigaana ebya lubaale, jjajjaawo akusonyiwa emisanvu gye yandikuteereddewo n'ogenda otambuza ensonga ezo bw'omu era n'ozituukiriza. Ne ku nsonga z'abalongo bwe kityo, ng'onooyita abalongo bakugamba bagambi era bategeeze era mukuŋŋaane muyite abaana kuba abaana babeera ba nnyumba yonna oba famire ew'ekika. Kyokka singa bagaana osobola okwetengerera. Ekirala, osobola okuba omwami n'omukyala mu maka, oluusi ne mufuna obutakkaanya omukyala n'anoba n'agenda oba omwami n'akulekawo, naye nga mulina abaana abalongo si bamale. Era amateeka gakugamba nti mwandibadde babiri, tata ne maama, wakati mugenda okuyita emikolo gy'abalongo. Kyokka ne wabaawo enjogera egamba nti Ssaalongo ayinza okuba si byaliko, era Ssaalongo ayinza okuba nga ye yagaana, tajja kwetaba mu byakuyita balongo. Awo wajjira olugero olugamba nti omusajja omu ali enkoko ye, era Nnaalongo osobola bulungi nnyo okutambula ew'omuntu akola ku by'abalongo n'ogenda oyita abaana abo. Ekirala, singa maama w'abaana abanga yafa naye nga taata gwe oliwo, era etteeka likugamba nti ogenda gye bazaala maama waabwe ne bakuwa omusika eyasikira mukyalawo n'ajja n'abeerawo ku mikolo gy'okuyita abaana. Ekirala, bayinza okuba nga bonna tolina woobajja, maama mwakyawagana, buli omu ayogerera munne mafuukuuli, oba tugambe maama yafa naye nga n'omusika byonna tolina woobijja. Mu kulemererwa era bakugamba nti osobola bulungi nnyo okugenda n'oyita abaana bo gwe Ssaalongo. Ekirala, singa mubeera nga mwali bafumbo ne mwawukana, maama n'agenda okuyita abaana nti tata taliiwo, agenza okuyita abaana naye nga tata yandibadde yeetaagisa Ssaalongo naye nga yagaana si byaliko. Bassaalongo baggyibwako batya omukisa nti maama bw'agenda okuyita abaana bamubuza taata waabwe nti munnange taata waabwe ali bibye, amugamba ebintu bino yabigaana, ate abalongo bafuuse abalongo. Era agenda okuyita abaana akola bulungi nnyo emikolo egyo. Wabula Nnaalongo ono bw'abaayo n'omuntu gw'ayagala oba omuntu amukwana oba omuntu gw'asula naye, bw'amala okuyita abaana n'abatwala eka, omuntu ono gw'asula naye oba omuntu amukwana, singa mwanjulira abaana bano yaba afuuse kitaabwe. Ebiseera ebisinga obungi mulina okumanya nti ekituntundu ky'obulongo oba erinnya mulongo oba amannya balongo, tayita eyo ya misambwa, si y'abantu buntu. Abalongo tebalina kika, era abalongo abatiitiibwa y'abannyini bo. Era mu kika musobola okuba nga mulina abalongo mwabasiba mwabawunda naye nga temubafaako, muganda muwe bulemeezi n'ababba, ye ng'abaalira, afumba ebijjulo, abagabula amata, amagi, n'abeera nannyini bo. Abaana abalongo tebalina kika, okitegedde? Era osobola okubeera omusajja n'ozaala abaana Kato ne Waswa oba Babirye ne Nakato, n'olaga jjala, maama ate nga si wa mu kika omwo agenda n'ayita abalongo abo n'abeera nabo kuba maama yabayonsa, yabalera, yabaalira. Kyokka abalongo abo bazaala ba mu kika kino, naye ate maama asobola bulungi nnyo okubeera n'abalongo abo nga mwayawukana n'abeera nabo ewuwe. Okitegedde? Kale nno abaana abalongo tebalina sayidi, abaana abalongo bagenda n'abaagala. Singa maama ayita abalongo nga taata mwayawukana dda, ebiseera ebisinga obungi Ssaalongo osobola okubonaabona olw'akantu akatono ako singa ogaana okwenyigira mu mikolo gy'abaana. Kino ekisajja ekisigula mukazi wo oba ekyamuwasa oba ekyamufuula mukazi we, tugambe mwayawukana dda, ate Nnaalongo akugambye tugende tuyite abaana, toyagala kumanya, omugambye nze n'eby'abaana si byendiko, wampisa bubi, biki nze sikyayinza na kubeerawo oli, biki. Nnaalongo n'atakaayana n'akwata abaana n'agenda gye babayitira. Wakati mu kubazza ewaka nga bamaze obbasiba obbawunda biki, omuntu ono amwebakako, omuntu aliwo mu kaseera ako amwebakako,
ebiseera ebisinga omukisa gwa Ssaalongo Oligino, Ssaalongo Oligino yabazaala omusajja ono eyaddawo wakati mu kwagala Nnaalongo ono aba atutte ekitiibwa ky'obwataata w'abaana abo. Era olubatuusa akwata bulungi nnyo muganzi w'ono n'amwanjulira abaana n'abaga nti ono ye kitammwe. Era Ssaalongo ono n'ateekamu emmwanyi n'amakula amubanjulira bulungi nnyo amannya ge aga nti ono ye taata wammwe. Era abasajja abamu abaagala Bannaalongo awo we bafunira essente, obugagga, okubeera obulungi mu bulamu bwabwe. Era gye wegendereze Ssaalongo ne Nnaalongo nga baayawukana kubeerako oludda olumu olusiraana. Nsonga ki? Ekisiraanye oludda olumu kwe kubeera nti tebakyawuliziganya na Nnaalongo, ate Nnaalongo n'ajja akola emikolo gy'abaana kyokka ng'ate alinawo omusajja amwagala. Kyokka Nnaalongo tasobola kuyita baana n'abatuusa waka ng'alina omuntu amwebakako bw'atamubanjulira, abaana babeerawo nga bamubanja taata waabwe. Kyokka bo abaana ky'obalaga kye bagenda nakyo, era bwe bagamba ono aliwo olwaleero akwebakako ti kitammwe y'ono, amaka gammwe gaba gagenda kutambula bulungi, n'omusajja ono aba agenda kukyuka obulamu, kubanga obudde obwo y'abeera taata w'obulamu bwo, y'abeera taata w'abaana bo, era y'abeera akusanyusa. Jjukira obulongo saayansi, era obulongo buviira ddala wala, era obulongo butudde mu kitundu kya misambwa, butudde mu kitundu eky'olubereberye n'ekyobuzaali. Kyokka ne Ssaalongo bwe kityo, Nnaalongo asobola okuba nga gy'ali musiru nga n'ebyabaana si byaliko. Ssaalongo n'ayita abaana, era Ssaalongo mu kuyita abaana omukazi gw'alinawo obudde obwo atabazaala, wabula gw'alinawo obudde obwo nga mukazi w'emmaka. Era bw'aleeta abaana abo abikkula ebibbo bino, omukazi ono gw'alina mu maka aba alina okumwanjulira abaana bano kuba y'aba agenda okubalera, n'aga nti ono ye nnyammwe. Kale nno abalongo basiraanya buli ludda olubeera lwesiruwazizza. Njagala okukuutira abantu abazaala abalongo, nandibadde gamba nti tozaala abalongo nga tomaleeko nabo, naye okubazaala tewaliwo abayita. Naye ng'era nakyo nandikibagambye, tozaala baana abo nga tomaleeko nabo. Awo oli waabuliza nti mu kubazaala waliwo abayita. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale ebyo nga mbimaze. Omulongo Kasooli y'ani? Omulongo Kasooli ayatula ebintu bingi, avvuunula ebintu bingi, kyokka omulongo Kasooli era y'omu y'ayitaba akatundutundu ak'omusota, omulongo Magowe. Oyo saayansi wa munda. Okitegedde? Omulongo Kasooli ayitibwa ng'abalongo abalala, ate omulongo Kasooli tayitibwa yekka. Gw'azadde omulongo Kasooli, omuntu ono agenda okukola eby'abalongo ebyo. Bwe kiba ng'omwe mwakyankalana nga tosobola kuddayo okukola mikolo gya bulongo, okkirizibwa okukolera abalongo ew'omusawo, oba mukazi oba musajja. Kyokka tokkirizibwa kukola mikolo gya balongo ku musawo ng'ewammwe tebaggobangayo. Ako mukakwate bulungi. Tokkirizibwa kuyitira abalongo watali waabwe ng'ewammwe tebaggobangayo. Tokkirizibwa kuyita balongo wekka ng'abantu b'ewammwe tebeesambye emikolo egyo, oba nga tomaze kumanya kiki kye balowooza. Kobe ng'ogenda kusamira babuulire bagaane, kobe ng'ogenda kuyita baana bagambe bagaane bugaanyi. Awo omusajja omu ali enkoko ye. N'omala okikola n'oyita abalongo wekka, kyokka ng'ab'ekika kyo tebagaanye, eba nsobi era oba oyise ebyoya bya nswa. N'omala otandika okusamira lubaale ng'abe wammwe tebagaanye era nga beetegefu okutambula naawe mu nsonga naye ng'empewo ziri ku ggwe, n'ogaana okubagamba, n'okola wekka ebintu bya lubaale era tebivaamu, obitambuza ppaka. Lubaale agamba bw'ati, bw'omanya nti weetuli bagambe bagaane. Taata wo ne bw'aba mulokole oba nnyoko ye mulokole oba sisitawo, babuulire ku nsonga zino, omusango ojja kuba ogusinga nti nabagamba ne bagaana.
awo omusajja omwali enkoko ye ojja kusamira, ojja kutambuza ensonga zo, ojja ziggusa ne ku balongo bwekityo. Kyokka omuntu ono ayita abalongo bw'akizuula nti ewammwe mulabika mulimu okwesindiikiriza, akutuma mu kyalo gy'ozaalibwa oba ewa jjajjaawo oba ewa kitaawo. Ne bw'obeera olinayo omukazi muka kitaawo, mujja wa nnyoko, tugambe taata yawasa omukazi omulala tabaagala biki, era omuntu ono akuutira. Bw'abanga omukolo tegubeere mu nzija z'ewammwe nga kugenda kubeera ku basawo, omusawo alwana nga bw'asobola okulabika nti akusindika ewammwe gy'ova era akusibirira bino wammanga. Genda ewammwe, beera mugezi. Ababeerawo batwalire emigaati, batwalire sukaali, batwalire amajaani, batwalire sabbooni, bafune akamwenyumwenyu. Okitegedde? Ng'ogenze ng'omugenyi. Kyokka ng'olina omwenge gwo mu kacupa. Abamu nayinza okusuula n'omwenge mu kacupa ne gukuba akamundu ekiro nga yakyadde, bya nkukutu, ali mu kukuta, olaba gugenda gwabikira mu nsawo. Okitegedde? Baga nti tambulamu n'akacupa k'omwenge, bwe kaba kanaaziira nga muto kakwate nga akalera, kateekemu akatuli kabeere nga kassa. Genda n'omwenge ewammwe wa kitaawo be wa jjajjaawo, genda n'amatu gammwe 200. Bakusanyukidde, tutte sabbuuni, tutte omugaati. Mikolo tegigenda kubeera wammwe olw'ensonga tebabikkiriza. Genza amagezi, genza kyama, genda n'omwenge, genda n'amatu gammwe 200. Wano ekiro woogendera okufuka, oba wonna weetooloolerako emmanju, oba onoonya kikajjo mu lusuku, oba oli mu kutereeza olusuku lwabwe nga bwe lwava, oba bwe luli olugimu, awo woofunira waazi yonna egenda mu lusuku. Funa ekitooke woofukamira ku sipiidi, akabi kava mu kulwa. Yanjuluza emmwanyi zino ziteeke ku kitooke, yogera ebigambo bino. Gamba mama Nnaalongo, mama Nakitembe, mbwa Ssaalongo, obwansoweesowerera, Bannaalongo mwenna, emizimu gy'ekika, bajjajjaffe mwenna, abaana abalongo mbaddukidde okubajja ebweru. Olw'embeera z'ensi tekisobose kujja wano, naye nsaba mukkiriza abaana bange abalongo, mbatwale njabbalira, njabbalabirira, njabbagabulanga, njabba wange ebyokulya, era njabbaagala, era nja kubeera taata omulungi. Entabaluganda ze zino, nsaba tutabaganire wamu, mukkirize tugende mbajje ebweru. Yogera amannya go bulungi n'aga taatawo, aga maamawo n'ekika kiweddira ne gy'osibuka. Bw'omala yanjuluza amatu g'emmwanyi gano, gateeke ku kitooke ng'ogabambye bulungi oba ng'oganjuluza bulungi. Kwata omwenge guno ogambe ayi emizimu gy'ekika mwenna, nsaba mukuŋŋaane mukkirize. Bajjajjange b'essaalaba, bakitange b'essaalaba, abantu bange b'essaalaba, mwenna bali ku lukuuse, buzibe buzizi, ku ttale ne mu mpopogoma. Nsaba mukkirize omukolo guno ogw'abaana gutambule bulungi. Omale oyiwewo omwenge ku kitooke okwo. Kyokka bw'omala, emmwanyi zino ze wataddewo ez'amatu 2 ze wayanjuluzza, kwatako emmwanyi 8. Okitegedde? Emmwanyi 8 zikube mu nsawo. Ziri zirekeewo, jjako emmwanyi 8 empeke ozikube mu nsawo. Okwate ebicupa byo bizze mu nsawo kuba byereere, omwenge ogutaddewo ate nnoonywako n'ekkamwanyi olyako. Kwata emmwanyi 8, awo oli waddembe okusiibula ku ssaawa eyo oba okusiibula enkya. Bw'oba ebintu ebyo bikoze kiro, enkya okeera kusiibula. Awo nno ng'olyoka ojja ku musawo nga mugasimbagana. Era omusawo kyasooka okubuuza obulongo wabuggyeyo eka. Eyo ye prosesi yokka ejja obulongo ewaka ne kukkiriza obukolere ewalala ewatali kasolya, naddala singa mubeera n'embeera y'obuzibu ey'okucocana oba okujogoolikana oba okuyombagana ng'ebintu ebyo bwe biri mu famire ng'ebikolo tegijja kusobola kubeerawo. Eyo prosesi eyamba okujja abaana ku kika, ogenda obayitira ewalala. Ze mmwanyi zino, era emmwanyi zino gwe mulamu omukulu. Era emmwanyi zino ogenda ozituusa ku mwaliro nga bo abaana baatuuse dda mu butalabika. Akati ovuddeyo
mwanyozanjulidde Ssenkulu oba Nankulu mugenda kuyita mukolo gw'abaana. Emikolo gy'abaana tegibaamu kusalirwamu musaayi. Eri abantu abamu abalina omuze agenda kuyita abaana olwaleero ne bakwata enkoko ne bazisoolamu ennimi ku olwo omusaayi ne gutonnya n'ennimi ne zitonnya omusaayi. Ekyo kikyamu. Olulimi luno lukola ng'enjogeza. Olulimi lw'enkoko lukola ng'enjogeza era lwe luvaako abalongo okwogera, okuwanga obubaka, okumanyisa nga kino na kiri. Ate olulimi luno lukola ng'akalera, naddala obulera nga bwabula. Olulimi lw'enkoko lutaasa nnyo. Olulimi lw'enkoko abalongo bagenda otujja mu nkoko, abalongo babeera babuzaayo wakati w'ennaku 4 ne 5 ne wiiki. Kuba olulimi lw'enkoko luno luteekebwa mu vvu oba lusigibwako evvu. Evvu lino ne lisobola oddukaza ne lukola ng'akalera so ng'ate lulimi. Okitegedde? N'olwekyo ebintu ebisinga bigenda na kumanya. Akati zino enkoko abatabaazi ababeerawo mu mbuga mu biseera ebyo baddembo zirya. Kuba enkoko tebagirekawo gibonyaabonya, jjukira ogiggyeemu olulimi ate ogiresseewo esuzeewo awamu n'obulumi. Mikolo gy'abaana tegyetaagamu bintu by'amaziga. Era enkoko bw'omala ogisoolamu olulimi ne mugita n'egenda, wabeera waagibaka ne mugikongola ne mugirya. Wabula si kirungi kubaka nkoko ezo zijjamu nnimi kutonyeza musaayi ku lunaku lw'abaana. Olunaku lw'abaana lwonna tetulina kubaako musaayi. Era abaana tebabasaliramu misaayi. Era emyaliro egiyitirwako abaana tebagisaliramu misaayi. Ekyo kikyamu. Nga mugenda okukola omukolo gw'okuyita abalongo, Ssaalongo ono we wazze tugamba ayita abalongo. Kubanga Bassaalongo gye bali abakola ku by'abaana. Eby'abaana tebikolwako bakazi bokka. Bassaalongo gye bali abasajja nga bakola ku by'abaana. Kyokka omwaliriro guyita abaana Ssaalongo tagwebambamu yekka. Ssaalongo alina okubaawo n'abatende ku mbuga okwo, bannaalongo baliko bannabuzaana oba ebitonde ebirala. Kasita kibanga ekitudde ku mwaliiro kisajja na kikazi. Ssaalongo ono alina ebigambo by'asooka ng'akoowoola abaana. Era asooka kukwata mmwanyi zino ze wajje ku kika n'aziteeka ku mwaliriro ogenda okuyitirwako abaana. N'agamba nti abaana mwenna batambulira mu biwalula, mu nsolo enkambwe, mu biwuka, mu mbeera ez'enjawulo, mbaddukidde nze Ssaalongo, n'oyogera amannya go, ne Nnaalongo n'ayogera amannya ge. Ne bw'oba mukazi nga tomwagala nga tomukwana. Okitegedde? Wabula kasita oba n'ekitonde ekikazi naye nga kiriko emyoyo, oluusi obeera nabo ku mbuga bwe bityo. Okitegedde? Akati tuba tukyali ku mikolo gy'abaana. Omukolo gw'abaana agenda okuyita abaana alina okuba nga alinawo ekitonde ekikazi ku bbali. Waba mukazi alina okuba nga waliwo ekitonde ekisajja ku bbali. So tekitegeeza nti gobeerawo naye yaba mukyala we yekka. Mulimu abasawo abamu nga bayita eby'abaana, oluusi ku mbuga okwo alinako Nnaalongo we, mukyala we. Baddembe okutuulawo bombi kuba omwana tazaalibwa kikula kimu. Oli bwe yeebamba mu baana bo yekka n'abayita n'abasiba n'abawunda naye nga yali yekka, ebiseera ebisinga abaana babeera tebajjudde kuba abaana abalongo tebazaalibwa muntu omu oba ebintu bye tuyita abaana. Omwana tazaalibwa muntu omu, omwana azaalibwa tata ne maama. Era ku mwaliiro ogwo tata ne maama babeera balina okubeerako, olwo tebannabakwasa nannyini bo n'omukyabalina. Okitegedde? Okuteekawo omwaliriro, abaana abamu bamulisibwa n'ettaala, abamu bamulisibwa ku ttale, abamu bamulisibwa mu nsuku. Naye nga abalongo abazaala ab'omu kika biseera ebisinga kyandibadde kinyuma nnyo mu nsuku oba mu bitooke. Abaana batera okuyitibwa ku ttale ebiseera ebisinga obungi batera kubeera ba misambwa. Kabaka amanje obulongo, obulongo bwa lubaale oba olubereberye, obwo bwo libeera ttale teziba nsuku. Naye abaana abazaale ziba nsuku. Ate engeri gye babeera baabula nga tebaddangamu kulabibwako kye kireetera ettaala okumulisibwa ku mukolo ogwo, kye bayita okumulisa abaana. Omulongo kasooli tayitibwa yekka. Bw'okimanya nti olina omulongo kasooli wamuzaala,
buli lwogenda ew'omuntu agenda okuyita abaana ye nga ye agenda okuyita abaana tasobola kuyita kasooli yekka mu luguudo lwonna. Okitegedde? Era akimanya nti mu famire eyo mulimu abalongo abaasookamu abatamanyiddwa, abafugike n'abatali bafugike, abalongo b'abajjajja b'omuzzukulu ono gye bali emabega, wadde nga baabuuka emirembe giyise mingi tebaliiwo. Okitegedde? Era kyalina okukola kwe kusookawo omwaliro oguteeka ekitiibwa mu baana abatamanyiddwa we bali, abaabuuka abaafugikibwa. Musookawo omwaliriro ne muyimba ennyimba z'abalongo, ne muyita abalongo abasooka nga 4. Kyokka nga mwanjudde nti abalongo, obulongo bw'abajjajjaffe emabega mwena tubakoowodde. Era omwaliriro ogwo abaana bwe batuuka ba mirundi ng'ena ng'ogwo guvaawo, gwe mwaliriro ogutadde ekitiibwa mu balongo bali obutatijja na balongo bapya. Ogwo bwe gumala nga guvaawo nga waalirirwa omwaliriro gw'abo abalongo abaabayise oba abaabaleetedde okuŋŋaana awamu. Mulina okuyita abalongo ab'enkata, mulina okuyita abalongo ab'akasooli. Okitegedde? Abalongo ab'enkata ke kabonero akalaga nti kasoole w'abeera tewabula Magobwe, tewabulawo kandabe oba mbaddewa. Omwaliro gw'abaana guli ogw'emirembe emikadde tugumaze, tuli ku mwaliriro ogw'emirembe emipya. Nazaala kasooli yekka gwe nnina. Omusawo tasobola kuyitako kasooli yekka olw'okuba gwe wazaala. Omusawo aba akoze ensobi. Kasooli atambula n'enkata y'obulongo, era kasooli yasowolayo abaana abalongo. Kandabe oba nsobezza otunooza tubadde tuntutta ate nga njogera ndoza kantuleetereere. Omanyi nange olugambo tebaalunkubira kati kamala okutuula kuba mbadde njogera ku kasooli kendabe mbadde mu tulo naye ng'ate njogera. Manyi nange ebintu byantabukako, obeera mu tulo ng'otunula ate ng'oyogera. Ebintu ndebyo nabyo nno bisesa. Okitegedde? Kakati omwaliriro guno guli omukadde tuguvuddeko, tutandise omupya. Kasooli mutandise okuyita abaana b'enkata ne kasooli bayitibwa wamu ku mwaliro gumu, wabula kimuba mulina okukola kwe kuyita abaana ab'ensobi. Omulongo kasooli agendamu abalongo nga batudde mu busatu, naddala abaana be muyise, tugambe bajjidde mu Munyeera, Kanyenyenkule, oluusi muki, batuulamu abaana nga batudde mu busatu, era batuuzaamu abalongo 3 omulongo kasooli. Omulongo w'enkata batuuzaamu abaana abasoba mu 4, ne bwe guba 8 tewali buzibu, naye nga bakyenkanyi, kubanga ab'enkata be bayita bannakato 2 ewaswa kato. Musobola okuyita abaana ba mirundi 4, muli baddembe okuyita abaana ba mirundi 8. Awo be bagenda mu nkata. Abalongo abatudde mu bwakasooli batambuliramu abaana ba mirundi 3. Ekibeerawo mu kuwunda abalongo bano, abalongo tebawundwako miguwa. Olwo abantu abamu abalina omuze ng'abalongo mu kubawunda ate babeetolooza muguwa, kaguwa. Ekyo kikyamu, akaguwa. Abaana okubalandagisa akaguwa kikyamu, kuba tukayite kagoozi. Okitegedde? Kikyamu. Abaana babasiba mu mbugo bwe baba nga famire ze Baganda. Abaana babeera nga babachwezi, babachwezi bajjajjaffe abava ebweru wa Buganda okusinziira mu kika mw'oba otudde.
baba nga babachwezi abaana basibibwa mu ngoye nga njeru zokka. Okitegedde? Engoye basibwa mu ngoye, si buli baana nti basibibwa mu mbugo. Abo abantu we bakagwira olina kusooka kebera onazze. Batambula batya? Batambulira mu mbugo oba batambulira mu ngoye. N'abaana bwe batyo yebeeredde ensa yaabwe. Abaana babasiba, abaana babawunda, ate abaana bwe baggwa babateeka mu kibbo. Okitegedde? Bwe baggwa abaana abalongo babateeka mu kibbo oba mu bibbo, oba nga bawedde okusibibwa n'okuwundibwa. Anti nange olwo mbadde nsumagidde. Otulo nno ennaku zino tunfuga, simanyi lwaki tunfuga, oba kulwawo kuba kutambula nnyo, oba kukola nnyo, oba kubuuzibwa bibuuzo bingi ku mutwe. Okitegedde? Lwaki kikoma wano? Lwaki kikoma wano? Kandabe kye kisigaddeyo. Okay. Omulongo Kasooli ye chance ebeerawo okubeera nti Magobwe teyeerabiddwa. Omulongo Kasooli agendako ekyeyubulo ky'omusota oba ttimba wakati mu kumusiba. Era omulongo Kasooli bw'abanga wa buzaale omuteekamu kyeyubulo kya ttimba kyokka. Kyokka bw'oba ogenda okuyita abalongo abo naddala nga tayita omulongo Kasooli mwali, oba olina okugendako ku kiswa oba ku mugga n'ogabulayo amata n'amagi n'olyoka omukoola bulungi. Kale otulotundu kansubire nti mutegedde bulungi oba biki byendeseeyo. Okay. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.